Sarafina Najjita mutuuze w'Ebbulabakulu mu disitulikiti y'e Wakiso yali mu kutya oluvannyuma lwa bbaawe okumwefuulira ng'ayagala kumugoba mu maka ge bazimbye ababiri. Ono atubuulidde nti bbaawe okutuuka ku kino yamala kufuna mukazi mulala n'ayagala okumuteeka mu maka ge baali bazimbye ye kye yasimbira ekkuuli. Genda n'awasa omukyala omulala n'ansuula mu nnyumba. Yava wano n'agenda omukazi yamupangisiza ku kyoga n'amuteeka ku kyoga ne babeera nga babeereeyo. Bano we twogerera nga balina abaana basatu, Najjita kyagamba nti tekyalobedde bba kumugobaganya n'abaana bano. Tulina abaana basatu naye nga tatuwa buyambi. Kati ne ŋŋenda okwekubira enduulu mu ofiisi z'ebyamaka ng'abaana tebasoma. Kati bwe nagendayo ne bamuyita n'agaana okujja. Ne bakola empapula za kkooti nga bamuyita mu kkooti annyonnyole ensonga kubanga nga ye bwe bamubuuza ng'agamba nti nno abaana si babe ekimuleetera okubeera tabalabirira. Abatuuze balumirizanga bba w'omukyalo ono Jovani Luzze bwe yajja mu kiro n'akuulamu amadirisa n'enzigi ennyumba n'agireka kyangaala. Naye yajja ayita bubi. Kati mu kuyita obubi ne mugamba ono munnange ne mugamba nti omuntu ng'ayita naye ng'ayita buli kye yava ngamba ate oggulawo oluggi ng'olaba oyo yankubidde essimu emisana nga mpooni ng'omanyi ki ky'azze okukola. Ne mugamba kale tusirike. Kati bwe twasirika ne tuvaayo mu ddirisa lyaliwa ne tulingiza no nga tumulaba byonna byakola nga tubiraba. Kati kye yava agamba azzeeyo eri waggulu ate agenda omulaba akomyewo n'akakumbi. Yankubidde essimu emisana nga mpooninga okuntuusaako obulabe. Kati ne ŋŋaana okugula bwe naganye okugula yazze n'enkumbi mu mmotoka. Bwe yazze n'enkumbi mu mmotoka n'asooka n'akoona eri emiryango yonna n'ayibwayo najja nene mmanja yonna n'akubayo ekifulya. Kati bano balina okutya essaawa yonna Luzze yandidda n'atuusa obulabe ku Najjita n'abaana be. Lwakuba nti sina bwe nnyinza kudda naye ng'ate ndi mu kutya kubanga omuntu we yatuukira okujja okukoona ennyumba ekiro kitegeeza kyayinza okudda n'abaako kyakola oba okutta omuntu oba okuntemaatema kubanga obusungu bwe yajja nabwo singa ndowooza naggulawo oluggi yandibadde atandikira ku nze. Kyangu nnyo omuntu okuyingiramu ate ayingira nga temumuwulira nga temumulabye kuba n'eri mu bisenge nga wala nnyuma nti yali ekyabulako okuggwa. Twali tetulina eri munda baali tebannaba kuggalibwa yonna wabula twagiyingira nga kusaagalako waneeno. Naye kati kyangu nnyo omuntu bw'atyo ne bw'aba nga takikoze ye mu muntu ng'ati asobolera okupangisa omuntu omulala najja n'amukolera obulabe ku bantu abaana bato omukulu wa myaka 7. Kati bano baagala abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala n'abaana okuvaayo okumuyambako asobole okusigaza waakuliza abaana be. Wano nga bwe mulaba tetulina tusula tutidde tuteekawo zino kateni ze tussaawo bwe tuti omuntu ne bw'ajja n'ayingira mumwekambira mu nnyumba kusanga tulina okutya kw'amaanyi nnyo n'obweraliikirivu naye ng'ate tetulina wakulaga tetulina kyakukola era tulina okuguma tubeeremu. Gwaligenze eri ebitongole ebiyambako amaka oba ebitongole ebiyambako abantu sijja kugamba nti abateesobola naye obunafu obumu mu kifo ekimu. Ye Jovani Luzze ayogerwako ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti okuggyamu enzigi yali ayagala kuddaabiriza nnyumba. Omukyalo oyo baleseewo n'omusenyu ennyumba yeetaaga kukola togira nti yeetaaga kuddaabiriza naye ensonga twagambala era bagenda kugitabiriza bulungi. Obutabanguko mu maka buli lukya bweyongera ekiviiriddeko abaana bangi okusigala mu bbanga. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.